netubonabonera mu nju nga toyina nabanno bokubirako jukira buli weekend waliwo olunaku lwebesanga luba lwakuna balina hotel webesanga ne bayimbamu ne basanyukamu nobeerako ne banno mu industry. Yeah. So Fille feels that's what the federation has done for her so far. And they feel a sense of inclusion in industry. Bali wamu, bali part of it. That's amazing. So yeah, let's listen to Fille's message. Federation kugezako kumanya da federation ichali kumalamu bayaguvaako dda. Oh, okay. Tufuuse omu abayimbi tubaddenga tulina challenges zaffe nga tulina ebitusoomooza kubanga tuli bantu nga mu kati nga tulina ebintu ebitumalako eddembe ne bitumalako essanyu ne tugenda ne tufiira eyo mu nnyumba zaffe naye federation erese unity ne friendship nti kati mbeera wano wempulira nga nina ekinyiize nenkubira Lilian Mbabazi nempulira nga waliwo ekinyiize nenkubira Eddie Kenzo nenkubira Lydia Jasmine nenkubira ono okitegeera federation erese unity ate kasita unity ejja nga musa kimu amwogera lulimi lwe lumu ebintu biba bigenda kutambula nga bwe birina okutambula si byakugoberera ani nze nkugambye ekinkolera mukuma saakisangayo naye mu federation nti tubeera wantu we wamu every Tuesday tujja kujja mu session n'osanga bayimbi banene mutuula ne muwaya si bya nti oba ngoberera ani oba ndinaani no ekyo ekyobwereere nti omukazi yenna bw'avaluinga privacy ye ddala ey'omubiri kintu kyamaanyi nnyo era tolina kweyambula kubeera powerful tolina kweyambula kubeera beautiful tolina kweyambula kubeera relevant okitegeera okweyambula tekirina kyekireeta it doesn't bring any dignity or glory weeyambulira mu bifo byolina okweyambulira mate oba toyeyambudde oba oyambadde mu ngeri emu oba endala esaanidde ekifungo ekyo nga swimming pool bw'oyambala bikini it is okay kitegeera naye oli neyeeyambula ate nateeka ebifaananyi bye ku social media ndani mba ndaba nga kiri it is desperate and it's uncalled for kati ya promoting a music wange sifunangako manija nti oba manija mu piano ya promoting my music kuba tulina vision yemu okutabuka kubaawo tuze tutabuka emyaka mingi naye ekirungi nti tudde engulu ne tutuula ne tuteesa ne tuddamu buto teri muntu ali perfect. Okay. Ase buli bulimba nti ate mba nnyimba ku katsi mu nnyimba zonna okuva 2014 mba nyimba ku katsi nedda tewali bakatsi nnyimba nga olunakwata ne kubulamu bw'omuntu omulala. Kale, that is Fille for you. Yeah, ayogedde of course ne kubya nude. Sheila Gashumba yatulazeko machuwa nani omulala. Sibiraba nno. Nange sibiraba. Sibibeerako. Sina mayigala babakyala banna. Adam Sozi oba obeerako eyo. Adam Sozi tasobola bira basiyo. Adam Sozi yabirabyeko. Tasobola nakubira boya ate ye. Tabyagalira ddala. Amanyo bigana nabagamba bane mu bijjo wano. Mu bijjo nakabwana bana. Kale naye nga njagala kwagaliza omukyala gwa Mrs. Allen Gabirano birthday from Wilba.